ebadde stress y'amaanyi gy'obulamu okusinziira ku munne mbadde salaba ku mpapula naye munne abadde yatugamba mu meeting yali yafunamu tipi sayanga afuluma n'obulwadde obulala mpolampola ekibumba nga kiri awo nakyo n'abuuzibwa lwaki abaitali bulungi sinazitegerako ssaawa eno naye nga bagenda zitugamba abakulira ekibiina kyaffe kya komedi tugenda zimanyako then tugenda kuwatuba bannawangalimanyesobola okugenda tuziteko sinnawulira muvumu wa gye tugenda kuziika naye nga kyemmanyi siwala nnyo n'ekibuga kusalize Luweero tuyinza okuba tugenda ziika Luweero naye ngaomwana wadde akulidde bw'ayiisaawo naye nga tuyinza okugenda Luweero awo siwala kyemmanyi kya kodi kyo bambi kabadde kavubuka kali akabadde akatini ati bambi kyemmadde kabadde soft spoken omuntu ayogera empola empola naye nga batuka ku microphone ayina nga ayina voice ennene kati bambi he was so down to earth that boy nga mubeera naye ne munyumyamu ne mwegerekamu ng'akwata kawalagike n'akanywa kasita akanywamu nagenda nakuba vibe ku stage so just obubaka oli baartist bannaffe nti bambi omanya nti nno oli mukosafukosefu muwe keep yourself nga weefaako in terms of cheating biki osanga singa abadde alya bulungi n'ebirala osanga yandibadde akyali avudde mu bulamu bw'ensi eno kodi kyundowooza mabegako abadde mulaba nga twagezaako okuba nga tunoonya akasente okujjanjaba comedians baffe omuli Bobby Brown akola ne Nnyo saako ne Cold Chu owa Crazy University nga bazanya ne Nakayima so olunaku olwaleero ku makya batubikidde nti avudde mu bulamu bw'ensi eno tusikiremu katini inna lillahi wa inna ilaihi rajiun omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuza ekisa tujja sigala nga tubaye bigenda mu maaso kusanyuka katovuirako ddala twebaza bannamawulire abaza olunaku olwaleero era twongera okubebaza bali okuwagira industry eno lwaki tudde wansi legend yagambye nga Amoot n'agamba bulijjo press conference zebakola mu ggwanga muno batuula ku ntebe ye n'agamba ye nga ye ayagala atuule wansi ne kapiteni teyandibaddewo naye twagambye Amoot kkiriza bannayuganda bajja lowooza nti owadde weekwasa nti akkiriza tekewo kapeti otuuleko oleme kubeera ku ground ngowa ground media so netusalawo mu mbeera eyo olunaku lwa twagala bategeeza show 25 years of Amoot emyaka 25 egya comedy mu Uganda ono gwe twogerako ye legend wa comedy y'omu ku atusikirizibwa kuyingira comedy mu ggwanga naye nga tanaba kwogera tulinawo bannaffe mikwano gyaffe abaana abato n'abakulu badde balina okujja naye munaye manyi embeera nga bagala industry eguddemu nabe so abamu tubasindisa eri naye nga batwasanya njagala tuyite side eno soke ababuuzeeko era atubuulire lwaki agambye ku Amoot ye ejja kufiirawo nga 13 December kyo genda okubeera wano wenyewe tuli twagala bategeeza abantu bagira nga wafunda ka Amoot banaye tugerekeri banawulire twalage ekifo tugenda okuleba banye nti wanene bulungi so agenda kuba bategeeza ku nsonga eyo kanyanirize omukulu Ivan okuva mu Tumbeetu Mary Heart Comedy naye asooke ayogereko abooluyongano bannange Amoot kyensooka okusaba kwolwo olunaku kyolwo eryo bannange Amoot jangu Amoot jangu obeerewo ku shoyi ogenda kubeerawo ayinza okujja ku saa 6 n'abuuza abange sheeri luddawa Amoot musanze nansana mbadde nzija okubidde amasimu liitiiti musanze nansana nga nzija mujjaabu kati nga yali eri wabbali apaakinze ne mukubira eŋŋombe namugamba muzeeyi tugenda ku press conference yo nambuza eriwa ngamba erikuuma nanga kamala okusooka otwala amatooke waka nkomewo zze kali nadduka ndowooza n'alyoka akola ki n'alyoka ajja but ladies and gentlemen those who support Amoot those who have seen Amoot from beginning from scratch waliwo abantu abaliyo nga mumulabyeko okuva lwe yatandika ffe twamulabako we yatandikira but mumulabyeko I'm telling you the truth twakula ne tumusanga nti ono gayazanya comedy I'm telling you naye waliwo abantu amulabyeko ab'emyaka gye mugamba nti wano Amoot yatandika tumulaba ng'akyali bugiwugi ng'akyalina muyimbi biki n'ebirala bingi nnyo bannange mujje mu supporting it's the only show we have on that day kwata omwana because he has performed for young children abavubuka
abakulu mujje tuwagira Amoot nze kwa Amoot ngenda kufiirawo reason being he has been such a good inspiration to us ng'abavubuka abatandise comedy lwansonga tumigireko ebintu bingi nnyo persistency obutanyigira mu byabufuzi ebiteetaagisa biki nazanya comedy nga ali clean n'ebirala bingi nnyo buli kimu tajja abannamawulire n'abasanyusa buli gulire n'omulabamu ng'ali okay ng'ali happy. So we are here to support you Jajja Amoot, just because you've always been a good character to the people. So we thank you so much as Mary Hearts Tumbetu. Mwebale nnyo kutwagala omutima omulungi ennyo ogwakabi. Mukama yeebazibwa abooluganda. Amanya Sami from Sami and Shah Top 10 Comedians from 1 to number 10. Nga Amoot oyo ate ye wanjawulo nnyo okuba nti yatukulira ffe mu Uganda. Olunaku olwaliro tuli press conference ya gwe tuyita taata waffe mu comedy abadde ekyokulabirako gye tuli era atwagadde nnyo. Bangi babadde babuuza lwaki mweyita Top 10 Comedians. Twali awo comedy store twali tuva ku show Amoot najja n'agamba mwe Sami and Shower you are the top 10 comedians. That's why tugamba tuli ba top. So ladies and gentlemen tubayita mwina mujje ku show tubeerewo tuwagire Amoot kubanga byakoze bannange si byakunyumyako wano nti nzije nyumye byonna byakoze so akoze bingi nnyo so tubasaba mwina mujje tubeerewo. Thank you. Njagala kwebaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange nze Shower from Top 10. Ngira ensonga lwaki ngenda kujja oba nfiirawo kwa Amoot enakuza mwezi 13 December. Sami and Shower we try to know collaborations. Bili binasigenda biddamu ebyokuba nti Amoot abadde ebbanga lyonna twatukira kuba comedians bangi gwagala okukolako naye ofune ku masannyalaze. Naye Amoot ye musajja mu industry omukubira bukubizi simu in case oyina idea yo neweeberanga yandibadde nga tesaana akugamba so kwetire ku office wano nalukolongo wendi jangu tubigatte wadde gat shooting lwa kumeka nti papa gwangamba simanyewo wadde gat kolwa kumeka tukenchawe muri tukole twegamba ali free isali kwa comedians abalala inzo munonyako mga anko badde njatukole muna atandika kakati ate inolaba manager kakati oshitegedde. So Amoot is a welcoming father era abadde batugoberera tulina skiti zaffe tuzanye ezannakayiza Amoot ngazi taata wange mu ezo skiti. So my father Amoot, I love you so much from the bottom of my head and diaspora. Me and my team shall come support because you have been a living thing in abundance. So we shall come, all of my people, my children watching from South Africa, America, and some parts of Atlantic Ocean. Let us come on that 13th of December. We support the legend of Amoot. Thank you so much. Tears of joy. Shower owa Sami and Shah Top 10. Oluganda Mukama yeebazibwe. Ndi musanyufu nnyo olw'ekintu ekigenda okubaawo. Soka neebaza bannamawulire mwenna mwebale kuwamu kuyimirira naffe ebbanga lyonna. Ndi musanyufu nnyo olwa sheeno lwa nsonga aba artist ba comedians badde bajja ba celebrating ekintu ekifaanaganako bwe kityo ne ku Amoot kibadde tekinnabaawo. Guno gwe gusoose ate nga industry agibaddemu ebbanga. So nkubiriza buli omu gy'ali mujje tuwagira Amoot ennaku z'omwezi 13 December nga tumuselebratinga ku byakoledde industry. Twaliza wamu ebyange biba tebiba bingi.